how are you doing? Kasubire muli bulungi bampita Dorina Sasira era ng'olwaleero nkomyewo with yet another beautiful episode eya Tufumbe show brought to you by Chiko Muchuzi Mix era nga tuli side zeno ku Forest Mall Lugogo nonya restaurant bangambe banobo bw'obanga oyoya emmere egenda okuzaamu amaanyi egenda okunyiriza oba wali owuliddeko ku mmere gye bayita Malakwang simanya biki simanya bo simanya biki bannange bangambye wano woosanga emmere yeewooma so kati ndoza tugenda oba ggulu olwaleero nze simanyi but all I can say is welcome to the show era akasana kaakanga we mukalaba ate sinza ayambadde black kyendiko bannange sisobola kibanyumiza naye kirungi ate mukimanyi nti ndi ku weight loss kati neetaagamu okutuyanamuko kinkolera erebeera nga gym. So guys follow me ndi mu kunoonya restaurant banga bagiyita Emmere restaurant era nga oba oyagala emmere ennungi emmere gy'osanga eri ng'ogenze ggulu wano so follow me. Okay, hi my foodies. Finally, ndi munda mu restaurant eya Emmere Food and Friends. Era boyingira munda ogenda kulaba there's a lot of art. Njagala nnyo kuyingira wantu nga there's something fascinating aliwo ekinsikiriza and I love art meaning ogenda kulya emmere nga woomera then ndabye n'ensuwa. Olwo n'otandise okwemakula. Okay, so guys follow me. Nabagambye nti lero tugenda kulya something that I've always heard about. Banga yemeno bamanyi okufumba Malakwang. So bulijjo mpulira Malakwang njagala kumanya bateekamu ki bwe mba ndi waka nsobola okufumba Malakwang ye bannange Malakwang mulirako ki jjukira tukola step by step wano ku Tufumbe show ate this time round twayongeddemu ebirungo nga bwe naggambye tujjako tubaleetera abantu be mumanyi abamu temubamanyi basically meals with conversations tugenda kunyumyanyumyamuko ne shefu tulyeryeko tunywe bwe tukikola wano ku Tufumbe show ku Spark TV brought to you by Chiko Muchuzi Mix era nga bampita Dorina Sasira nga bwe nkugambye nze ntudde already kati ninze chef. All right? Okay? Kati chef azze. So ketiki wana ebintu byaffe wano. Presentation. Wala byetwetaaga? Kati soko tuwirekawo katono nnyo. Nange katuwireko wano. Tuli eno ku Emmere Food and Friends era nga tugenda kuyita mu process oba tugenda kuyiga engeri gye bakolamu Malakwang. Kyamanyi wali owuliddeko Malakwang bw'oba ng'oyagala nnyo okulya emmere bane munansonyiwa waliwo kameramani bamwita Adamu ate mmanyi n'olugambo ali mu kwetega Adamu tuzze kukola galubindi ziringa galubindi Adamu abawala bawano beesonyiwe Bannange mami gyebaliko kale nawe gyebale kale oyo kameramani bw'atyo kakati mbadde njagala weeyanjulire abatulaba abalaba Tufumbe show then otugambe kye tulinawo wano olwaleero nsobola kusituka waggulu tuyimirire munnange tuyimirire alinnya yange Este Oroma ndi chef nkola restaurant Emmere Food oba waggulu waggulu kakati kati twagala kuyiga Malakwang yemmere gye musinga okulya eggulu toyogera kusooka Malakwang tutandika gobe kati wano tulinawo ki eno otigo aseerera otigo eno afumbye gobe so tugenda mpola munaye tuli mu kuyiga ono otigo so bw'ogenda mu katale bagambe oyagala otigo agambe otigo aseerera oba anaanuuka kati wano tulinawo gobe eyo bamuyita kalatona ono bamuyita kalatona alinga butto kati soda ash kati mujjawa kujjaku enkola y'amatoke kasa omaze kuwaata amatoke otwala ku musana kasa akaze oyokyamu afuuka afaana kawunga oteekamu taamu alina kituli oyuwa amazzi muleke wali tamu kati oteeka bakule bwoti muleke mazzi eyo muyonjo afulemu ajja wano
mukyafu asigala gwa sinavayo nga butto bwati kyokka ffe gye tusuulira ebikuta by'amatooke bo bakugambye kye bakolamu bwe batyo nga bajjamu butto naye agambe waliwo ne butto gwe bakola ng'ate mukwafu okusinga naawo ekitegeera then ate waliwo abamu bwe bakwata ebikuta by'amatooke ebyo tebabisula babisalaasala ne babiblending oba olina blender oyo juice oyo mbw'ayamba bw'obanga olina ulcers mbw'akuyamba ndooza mutegeera so buli kimu kya mugaso mu nsi muno kati bw'omala okufuna ogambye oyo magadi kadatoona magadi kadatoona so ono odi so ogambe musepiki nsosaamu ono wansi osanga omaze kuyuwamu eno mazzi kasa omaze kuyuwa eno then ono n'asooka osala eno mutonotono n'asooka oyuwamu kati neenozaako ono n'abeera kungulu kasa atandika kujja aleeta ekyovu nga wuntabula oyuwa mazzi nga njuwa amazzi sitabula totabula kasa omaze kuyuwa mazzi oyuwa omunyo olaba kati atandika ogyako omunyo katono oyuwamu katukozesa mumunyo kimunyo ogwa bulijjo okay kyekyo kyokka tetuteekamu butungulu bitungulu tewali nyanya tewali nyanya tewali butto kale so zino main ingredients zamuzitegedde tuli mu kuyiga engeri gye bakolamu malakwang okitegeera so kaakati malakwang bangana bino mumufumbira simanyi eggulu mumufumbira wa malakwang oyoozamu omaze kuyoza oteeka mu mazzi yanyogoga oteeka mu kyoto kati wali abeera wali ayidde kati tugenda ndaba waliwo ensuwa tugenda mu nsuwa kati tugenda kulaba nsuwa kati tugenda kati ensuwa mu lukyoli nga bwe tugenda bayita batya agulu tugenda fumba mu agulu tugende kale tubyesagooke kale kwang kutabula malakwang etozi kutabula kati ali mu kyoto ng'otabula leeta omunyo yakuteeka wano sagala ku munnyo wanga gw'oyagala nnyo odi ng'oyagala odi osobola n'okwongeramu odi tewali buzibu so wetubifaananye katono ye malakwang okitegeera hibiscus leaves zize yakugambye ze balya n'ateekamu ne odi yataddemuko ku munnyo kati guno omunnyo mwo oyinza okuba weewuunya kati bino byo biri bwe biti oba munaabiraba ziri greens ze twasoose obbalaga omulimu otigo omulimu simanya gobe odi kati byo biri bwe biti kati omunnyo ye yagufumbiddemu ndooza mulaba okay so bikyali separate tugendagenda tumulemu katono nnyo tuli fenafena wano ku Tufumbe ku Spark TV era nga tuli ku Omera Food and Friends Restaurant side z'erugogo tuzze kuyiga engeri gye bafumbamu malakwang so tugenda ggulu kati bwe tukomawo tugenda kulaba engeri gye bamusavingamu ki kye baliirako just like that kintabuli wano ku Spark TV Tufumbe Show era nga bali mu group ya Tufumbe mwebale nnyo Chiko Muchuzi Mix yatuteekamu ssente thank you so much Chiko era nawe alaba Tufumbe in case ngayagala tujje tusobole okujja ne tufumba fena nabagambye nti this time round twataddemu akantu akalala it's food with conversation so tulya bwe tunywa bwe twogera bwe kirina okubeera kati obulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kuba katusavinga malakwang stay with me. Alright, so kakati moment of truth. Tubadde nga tubayisa mu process y'okukola malakwang. Kakati ne banzijukiza ati waliwo ne gye bayita bo. Kakati wano mu maaso gange eno bo. Ndooza mulaba bye twasoose be badde bagamba nti otiga. Ebe ogenda mu katale ngo bagamba njagala biri ebinaanuka yono otiga. Nengera mulimu otigo. But not okra. Biringa okra. Okra leaves. Yeah. Kati I was suffering. Obeda tubona.
okra leaves. Sifa abagala okunywa okra abakyala kati genda bagamba njagala ebikola bya okra. Okitegera kati now ono Malakwang bakugamba ensonga lwaki bagita Malakwang ebikola bya hibiscus byebiyisa Malakwang. Hibiscus gwe balya. So kakati mbadde ndi awo neambushinga customer Avaguru. Anak, how are you? I'm very fine, thank you. How are you? I'm good. Yes. You okay? I'm very fine. What's your name? My name is Andiro Flavia. I'm a daily customer. Daily of customer. Emmere. Emmere. Yeah. Emmere restaurant, definitely Emmere means brother. Oh, Brother, the meaning of Emmere. Emmere in Luo. In Luo. Emmere. Emmere brother. Emmere means brother. Brother. So I love the slogan saying that food and friends. Indeed, you can get friendship in food when you come to eat. Yeah, man, your friend. Yeah, exactly like that. So just know Emmere is home away from home. These things, you can't find them anywhere, anyhow. Because you can get it in the market all over, but just know that cooking it to this perfection, eating, you need to come to Emmere restaurant. You have to find someone manyo bifumba. Exactly. Okay. So kakati ndaba water bowls kati njagala onyonyole why this and with this is bo. Yeah. Kakati bo omulirako ki kweno emmere one. It's okay if I test it? It's okay, you can test it. And by the way, you use hands over anything, even a fork? Because local food, we use natural forks. That is the finger. Yeah, I prefer it that way. Dig in. You take it so you feel it so bowl. Are you seeing how it is? Slimy, the good thing with this bowl, you can eat it by the bowl. In English, it's the black-eyed pea leaves. Black-eyed peas, black-eyed pink leaves. Yeah, pea leaves. Oh, pea leaves. Yeah, the peas, the leaves. So this thing is so delicious. It's nutritious. Why I like bo and why I keep on coming here. This will have the best cooking. Their taste is always constant. You can't come today and you find salt is high. You can't come here to find that another day the bo is not cooked well. They keep the standard. So that is the staple food to the side. Exactly. And most of us grew up eating this. Oh, so that's why you're strong. Yeah, I am very strong and I'm always glowing because of OD. I see. Oh yeah. So natural glow. So the slimy bit. So you eat it with what? Like here? Any food? Wow, this is it. So sweet. Slimy. Yeah. So you can eat your bowl with anything. This bowl goes with any food. With any food. Okay. You can eat it with kalo. You can eat it with kalo. It goes very well with kalo. Okay. It goes well with kalo. Even with the rice, it's so nice. Sweet potatoes. Pumpkin yam, anything. Kalo does not select any food. Okay. Yeah. Okay, so now this is really nice, by the way. It's not for joking, eh? You feel like you're in Gulu now. I'm in Gulu. So Eastern and Western and West Nile. West Nile. They do the same food, yeah. Kakati, so that means if I'm to get a man from Gulu, I need to learn how to. It's a must. It's a must. It's a must. This is a gateway. You're kidding? Yeah. I need to You can always come around. I'll teach you. So now here we have Malakwang. This is Malakwang, the hibiscus. You know, people, when you talk about hibiscus, people always think of the red one. The red one, the one I drink. But yeah, this is also very, very good. It's so healthy. It helps like people on pressure. What goes for it? It's the difference between Malakwang and bo. Malakwang is a bit sour. It is sour. Yeah, it's sour. That bo is so mild. However much they're cooking the same way you can see here. Also, it has a paste in it, but trust me. It does. So what makes it sour? The other. Naturally, it is sour. So, when enough pressure, Agambi, this is what you have to eat. Have enough pressure, yambako. I know you with everything. So, a staple food from that side. Yeah. Okay. Really nice. Kati abagambye bannange bw'obanga kati nga gwe omukyala ng'oyagala funa omusajja ava side ze y'engulu
tebajja kutwala nga tumanyi kufumba bino ebintu. Olina okuyiga engeri gy'ofumba mu Malakwang, olina okuyiga engeri gy'ofumba mu bo, otherwise omusajja tebajja mukuwa. Okitegedde? Then n'akalo olina okuyiga okukagoya akataawo nga bategeera nti omwana waabwe ogenda mulabirira. So anyway, thank you so much. This is so lovely. Yeah. And you guys even eat matoke. I was surprised. Yes, we do matoke. We do matoke. We do all foods here. All food, anything local, it's here. Besides this, in fact, besides this, it's not that they only cook this. I've ever eaten their boiled chicken. This chicken, it's completely local chicken. It's smoked and they just boil it. It's only fire, water, salt and onions. Oh my God, I wish one day you come and have a taste on it. You will not leave this place. Thank you. I've met a very stubborn friend today. I know, right? So what is your drink, as we sign out, your drink, like that side, like first, like where I come from is bushera. Have you heard of bushera? Yeah. The local one, yeah. So your side, what do you always drink? I think our side, we don't have a specific drink that is being made like for food. Locally? Locally. Because the local, they are there, but they are hard ones, and not soft ones. Those ones I know. They're not like hard ones. Like I can talk about here in Uganda, someone can do munanas, and they are very okay with it, they're fine with it. Yeah, but as specific things. So there is just anything, water, juice. Yeah, water, juice, what? Because we also grow them too. Yeah. Yeah, Okay. we do. Yes. All right. Thank you so much. So tips keeping your marriage man, you have to learn how to cook this. Exactly. You're going to go that side. So if you know out there you're a lady, you can't handle this, always bring your man to emmere, because this is another way. Yeah, you can be like, by the way, I can't cook, but I know where I can't cook. I can't take you where to get the delicious. So anything food. last word as we sign out? Okay, my last word as I sign out. I'm just trying to call upon each and every person out there. This food is not basically only for the Northerners alone. It is really food for everyone. If you want to keep yourself healthy like me, looking young and younger every day, keep on coming to emmere to have this delicious meal. It's so good. It doesn't make you to grow fat. You don't even need to go to gym because it has no oil. There are no fats here. So it's really local. Doesn't make me grow fat. You want me to come here every day? I will never leave emmere. I thank you so very much for inviting me to have this free meal. I understand why you like bo as we sign out, because of okra. Oh yeah, okra, right? Be like. With okra. You love okra, right? Wow. I've got a friend there already. Someone is already there supporting. Right? So emmere is going viral. Ladies, let's eat okra today. Okra. Yeah. Emmere does a lot. Guys, thank you so much. Okay, thank you so much, guys. Mwebale nnyo bannange, mwebale kulaba Tufumbe show wano ku Spark TV, brought to you by Chico Muchuzi Mix. Era nga ggulo obanga oyagala testinga po Malakwang, oyagala emmere y'eggulo ogambe testing etya, jangu wano ku emmere. Balisadiza Lugogo. Next time tumanya nga bwe nabagamba tunyumya bwe tulya bwe tunywa ezo bayitira omutwe mumanyi bwekyo bwe tukikolamu. Okay, mwabali mu group ya Tufumbe, mwebale nnyo, jabawa link namba eri awo, yingira ntwebuze ebibuuzo, and we have fun. Otherwise, thank you so much. My name is Dorina Sasera with my new friend here, Flavia. Bye bye.